bwe kuba kwe kwagala Mukama atuwa omulenzi, Mukama bw'atuwa omwana era n'aba mulenzi. Mukama w'abaana n'agakopo yali awandiiseeko n'azaliko nti omwana atumye Aggrey Kiyingi. Weewaawo nga n'osanga alina omuyiniki naye bebita emusana okubalula kwako Mukama gw'osaawuti. Omukyala bw'akumira omwana tukola ate wali maaso ayina sitandi wali sitandi ayina sitandi nadde wali kale kati mukwano gwange abasinga bakimanyi abadde mu buntu omwagazi waya tekinologiya mu bintu ebingi bye yakolanga kyeyayita kyenategeerako emabegako namba nti olubadde olw'omukuuma eby'emitisiganya byange byonna byabanga bitaapi n'ebyobusisani zonna zabanga bitaapi emabegako bwemanya namubuuza lwaki nagamba nti ekisooka kukuuma ekyokubiri kwagala ate ekyokusatu nkwenyakwenyezeddwa abantu bangi nagamba onyizi namugambe engeri gyogambye nti mukwano sinyizi nemubuuza nti lwaki wali osanze okunfuna Mayiga nagamba ensonga lwaki okusindika ku lugendo lw'Uganda ebyawano nga tumaze okubiyigiriza njagala okuli Uganda mukyuse ebintu byange byonna owulira ekitundu ekiwuliddeko kitondera okukizimbirako nekibanga kitonderaonyereza okumanya ekituufu kikiki tagaziwagalawaabo ate okuyimba kukirina ebaza Mukama ekiseera kyamukuwadde mu bitabo ebitukuvu batugamba nti omuntu bw'atta omuntu omu abassa ensi yonna Mukama amubalako ng'assa ensi yonna ate omuntu bw'awonya omuntu omu era amubalako ng'awonyezza ensi yonna nkakasa nti omwami wange ku bantu bawonyezza awonyezza ensi n'ensi ddala mu mutima gwe mubadde mutuddemu okwagala omwami oyo aba amwagadde akwagala olwaleero tutudde nga tuli mu lutikko e Namirembe naye tulina amadiini ag'enjawulo ako kamu ku bubonero kubanga Mukama atugamba nti ebbanja lyaffe ye gyali kukola ki kwagalana tuli ebbanja ffenna lyokwagalana Ekiro News Uganda tuli wano Namirembe okusabira mu mubiri omugenzi Dr.Aggrey Kiyingi eyafiirira mu Australia abadde ajjanjaba emitima omukyala we yayogera kwata ku bbaawe omwana oyo abadde yafuka enkwala ekirungi nga buli kibi ekibakikoleddwa oba ekitemu erinnya lye litunenge gye lyetuwolebbako ekintu ekyo namugamba oba tukyogera n'agamba olowooza nti alina engeri nga gyakyogera n'agamba nti
kiteekeddwa okusirika kino kitabiriza tusirike nagamba bwe kituuka okimanyi nemugamba nti ekimanyi nagamba bwemba nina omuntu wampanirira nampa amaanyi n'okumanya nti Azalia osanga bimuli kunyulensi naye samanya nti olunaku lulibanawanguti mansindika mu Uganda nalina ebintu bingi ebyokukola nange mu kisomo kyange kubanga ku masters degree namugamba nti wanzirika omwaka ogwamu nagenda nemulayisera nayisibira nti nja kukola obulayi oguno nina okukola ku internship yange nina etendekero omulamba agenkolera mu internship nga bakulimbagula z'okukyusa ezimutukatiizi kyokka nfuna break ogw'omunaana agamba nti njagala kulaba kyangu era gyeyongera nabasaba nebagamba ngenda nga binakawalako emyezi ebiri nebagamba ngenda kubanga nalindi mu break yange yataano eyamusomo ng'ate waliwo nemokezi wezitagisa okusayinirako nali maze okuweereza lipooti eyava mu sabeeyi nga bikimu ngenda asayinirako ekyasamanya nti ngenda mu gw'omunaana yali ansiibula
Dr. News Uganda ati Namirembe Dr.Aggrey Kiyingi yafiira mu Australia era omusabiddwa wano Namirembe era okuziikibwa olunaku olw'enkya Mukono. Dr. News Uganda tuli wano mu ttikko ya Namirembe Cathedral tusabira Dr.Aggrey Kiyingi abaana abato tetutenda bogedde ku kompyuta zeyabawa bogedde ku nsimbi enkalu ate obayakukalubawo ekisenge ku nnyumba ye nti asidamire awo bawaddewo luwulira oli lugendo owummulirangaawo naye teyabawa kiwandiiko kyalawumwe kuwummuliramu obuwummulizi ate ne mwetungirayo mukkirize omwana waffe Ssebbowa oweekitiibwa nnyo. Tulinawo omulangira Namulonge nnyo Kiyingi bwe nali engumba yatuwa kompyuta ze nasomerako mu ssettendekero engumba olyawo byemmanyi mu tekinologiya ez'ono alinako tofaayi nga kuva mu ofiisi ya katikiro kabuwandiikibwa katikiro eri oweekitiibwa Nelson
engeri omubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ery'Essire ne Scandinavia. Bakoba okusaasira. Twanolebwa wamu nammwe bwe twafuna amawulire g'okufa ka Dr.Aggrey Kiyingi. Kitalo nnyo ddala. Tukusaasidde nnyo olw'okuviibwako mukuubo gwe mutambudde naye ebbanga lyonna. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa n'ebirungi byonna byamukozesezza mu nsi. Abadde musawo mukugu nnyo okujjanjaba endwadde z'omutima. Omugenzi tumujjukira bulungi nga eyali omusaale mu kutumbula ebya tekinologiya, okukozesa ebyuma bikalimagezi ate n'omutimbagano. Ng'ayita mu kampuni ye eya Dehes International, yafuba nnyo okulaba nga Buganda ne Uganda byonna bitambula n'omulembe, ate n'embeera eyali etandise mu nsi yonna ey'okweyambisa tekinologiya mu ntambuza y'emirimu. Dr. Kiyingi yali musaale nnyo mu kuwagira CBS FM rediyo y'Obwakabaka. Era yawagiranga n'enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka, era yawa Obwakabaka ebyuma bikalimagezi ebiwerako okusobola okuyamba mu ntambuza y'emirimu. Ekikulu byonna yayagala nnyo enkulaakulana ya Buganda. Tugenda kuyisaanirwa nnyo. Tusaasidde nnyo omukungu Lukabwe Kisiriko akulira ekibiina ky'olulimi Oluganda mu Bwakabaka bwa Buganda olw'okuviibwako Buganda. Ntuusa okusaasira okuvudde gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okwange n'ab'omu maka gange eri nnamwandu Mariam Nakayiira bamulekwa ab'Oluganda n'ab'emikwano olw'okufa kw'omuntu ono abadde ow'omugaso ennyo. Mu ngeri ey'enjawulo nsaasidde nnyo Omutaka Lwomwa olw'okuviibwako muzzukulu we abadde ow'omugaso ennyo mu kika kye eky'Endiga mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Olw'obuvunaanyizibwa obulala bwesangiddwa nabwo olwaleero, ate nga si bwangu kujjulula, nsabye Oweekitiibwa Noarh Kiyimba, minisita wa Kabineti n'olukiiko lwa Buganda ovunaanyizibwa ku nsonga z'abagenyi n'emirimu egy'empisa mu ofiisi ya Katikiro abatuuseeko obubaka bwange. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Dr.Aggrey Kiyingi era tusaba Katonda abagumye mu kaseera kano akazibu era n'omwoyo gwe agulamuze kisa. Nassaako omukono Charles Mayiga katikiro. Gutusinze nnyo, gutusingire ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka wakumye bubi walungi n'atunyakulako Dr.Aggrey Kiyingi nga tusumagire. Uganda Ssebbowa wane Namirembe mu kusabira omugenzi Dr.Aggrey Kiyingi kusaba kwakulembeddwamu kitaffe mu Katonda Bishop Kityo Oluwalira.
n'enkomerero okwambaatira abantu n'abazaala bo era basibe ekimyo eky'obutuukirivu tuwaayo n'ekiseera kyonna ekigenda okuddirira Mukama okuwambaatira abantu n'abazaala bo newankubadde nga Mukama amaziga gajja ennyo naye tumanyi nti ffe ekifaananyi eky'obuntu wali musimu n'okutanala Azalia Kiyingi n'ate mu bwakatonda bwo olisangula bweziga osangule amaziga g'ababakaaba walirire abasoberwa era Mukama weeyongere okweraga abantu bonna Mukama abali mu kunakuwala n'okusobola ffenna wamu n'abo bonna Mukama bakwagala tulungamira abaana bo tufudde n'etuusa mu lokozi okutakulaawo bulamu buno bw'okufa bujja okutusanyusa okulungi tukirenga gy'oligweka eyeeteeseteesa okutubeeranga gy'oluza lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa kyo Mukama waffe kye kitubedde okutuusa kaakano era gwayogerwako nti bw'otukuuma teweebaka era tobomboota. Kale nga tuva mu kisibo kino bwe yatukuumye nga tujja era atukuumidde ekifo kino era tukusaba tukuume otuyise mu kiro tetugenda okuyitamu ekiro eky'ennaku naye nga tunyimba eby'essuubi era omukisa gwo Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gunywezebwe ife ffenna n'abo bonna be tujjukira okusaba kwaffe n'abo abayinza okuba nga bayita mu mbeera ng'eno gye tuyitamu omukisa ogwo guleme okutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Njagala kuyita eyavunaanyiziddwa ku mabugo omukwase obubaka buno olw'ekkanisa. Uganda tuli Namirembe wano kusabira omwoyo gw'omugenzi Dr.Aggrey Kiyingi yafiira mu Australia. Uganda tubona kusabira Dr.Aggrey Kiyingi ali Dr. w'emitima yafa sabira Namirembe Cathedral.
News Uganda tuli wano Namirembe mukusabira kwadde mukusabira omwoyo gw'omugenzi Dr.Aggrey Kiyingi addajjanjaba emitima yafiira mu Australia. News Uganda Segawa Gerard. Fred Kabitsiriko ssentebe w'ekibiina kiremera Uganda Bwakabaka wa Buganda Oluganda lwa Dr.Aggrey Kiyingi. Now we are here at Namirembe Cathedral, the Red Dr.Aggrey Kiyingi Memorial Service. News Uganda tuli wano fadde kusabira Dr.Aggrey Kiyingi yafiira mu Australia addayo Dr. Janjaba emitima kama yaitwala kitiibwa Yani, ani alimuze ni muze ne mami ne anti Mayiga ne Noarh ne Kenny. ndi muze kale jeje kanda bagala kutukola yangu kwetu anko fode mulabiye ku watu so safe anko fode mulabiye kati wajira kyebadde kugamba tigundi eno kyagize kunene gundi bagize kuteekayo gundi anko Sam yakola ku birango yabiwandiise byonna byonna simanyi wali nabyo mu nsawo anko Sam yaliwa anko bikaguliri yalina yaliwa nze no okusinga bonna okubanya Sebu babibi ate ebitalo ekitaludde esimu yange yaganye okufa kati omanyi ekigiri Salongo mulabyeko. ono mumanyi News Uganda tuli wano Namirembe Cathedral ne kusabira